Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ali mu bitundu bya West Nile mu Northern Uganda okunoonya akalulu. Era olunaku olwaleero gwe ssebo oba nnyabo andaba ku mukutu amakanda ge yagasimbye mu district emanyikibwa nga ey'e Madi Okollo. Madi Okollo ku map ya Uganda, the geographical location of this district esangibwa mu north western part of Uganda. Ku map ya Uganda, this is where the district is found. Madi Okollo is just erinaanye district ya Arua. Jo mwalabye video ezabadde circulatinga olunaku lw'ejjo ku mitimbagano egy'enjawulo ng'omukulembeze alaga ensula gye baasuzeemu. Naye ekimu ku bisinza okunnewuunyisa olunaku olwaleero, abantu olwategedde omukulembeze we yasuze, gwe ssebo oba nnyabo ndaba, balinganga be babadde bagambye nti muve mu buliri mugende mugumbe pulezidenti wasuze. Agenza okukeera ku makya nga Namunjji oba nasiisi w'omuntu ali ku hotel we yasuze nga mungi muzibu. Njagala olabe embeera ebadde ku hotel Bobi Wine we yasuze ng'asimbula ogenda okuba lwale ye esooka mu district emanyikibwa nga Madi Okollo. Tambuza vidiyo. Abantu ba Madi Okollo basuze beekuumira president. Ebyensula ruumu twazikulaze ekyekwetaaga kuziddamu nkugambye basuze beekuumira omukulembeze waabwe. Tugenda kuddamu kukulaga ruumu zo wazirabye ekimala. He is the leader of all situations. That's why we always tell you that he is the leader who can do that. He is the only leader who can fit in every situation. Ye mukulembezeeka asa kutuula mu buli mbeera. Ye hoteri gy'olaba ngenda kukulaga wabweru kubanga kyolakulaze munda eyo ekitundu ky'eno ye yakabi. The love of the people. This is too much love. This is too much love. This is a president where he slept and the people decided to make a security for themselves. President wano we yasuze abantu basazeewo mwekuumira. President obulugumanya gwaliremu Ejon Hotel nagikwoleka rumu zikwolekera nkiro. And this is much love from this ghetto press. This is the only place where he could get where to sleep. Bobi Wine is love. All over you go is love. All right, that is what happened. Olunaku lw'ejjo Bobi Wine we yabadde mu district ye Madi Okollo. Madi Okollo nyongera okutegeeza gwe Munnayuganda esangibwa mu north western part of Uganda. Erinaanye district nga eya Arua, erinaanye districts nyingi nnyo. Koboko, Ajumani, Pakwachi. Now, yesterday waliwo ba propagandists abadde bagezaako okutambuza propaganda nti Bobi Wine lwaki yagenze n'asula e Madi Okollo ewatali hotel n'aleka Pakwachi. Wotunuulira obulungi maapu eno gwe ssebo oba nnyabo ndaba. Saagala bantu babawabye.
this is Pakwachi waneeno, Madi Okollo yiino waneeno. So ate nga olunaku lw'enkya Bobi Wine alina kubanga adda Arua, gwolowooza omuntu ategeera osobola osula Pakwachi ng'ate olina ovuga ogende Madi Okollo omala odda Arua. So he had to go and sleep next mu district walina okukola Rwale, then asobole omalirizzaawo avuge adde mu Arua because olunaku olw'enkya agenda kubanga adda mu Arua. So gwe wenna ali atambuza propaganda kirabika kikulidde. Ate ekirala tebakulima nti waliwo omuntu asinga Kyagulanyi okubala embeera. Yes, okusula baasuze bubi, naye ate njagala mbuuze ani gwe kikolera mu kaweefube wa Kyagulanyi nga gwabadde ayogera okulabisa, era yesterday yamaze n'alabisa eyo district Namba, naye bagamba temuli nguudo, bagamba abantu tebalina mazzi, bagamba abantu tebalina masannyalaze. Kati yagamba nti abantu tebetaaga kubazimbira hotels oba lodges, no, abantu bakolera oluguudo, baleetera amasannyalaze, baleetera amazzi, ebisigadde abaana abazaalibwa mu Madi Okollo bangi nnyo nga bali Kampala nga balinamu kasente. Naye ng'agamba sobola genda kuzimba hotel Madi Okollo because tewajja kubayo bantu bazisulamu, ensonga infrastructures eyo zifuna obuzibu, teri mazzi, teri masannyalaze, n'enguudo mbi. Obligation ya government is to kola abantu bebeetaga mu government ddala eyo mu byalo. Tereza enguudo, abantu abalima basobole okubanga batransportinga goods zaabwe. Tekayo amazzi, okisegera, tekayo amasannyalaze. So yesterday I strongly believe nti akalingo ko bannayuganda abategeera bafunyeemu. When you talk about the population of Uganda, now the northern part of Uganda is a part abantu basinga gye mbadde munyooma naye nga tetwetaaga ginyooma. Newankubadde nga yeyina abantu abatini, according to the population, bagamba northern part of Uganda, according to the population distribution by sub-region, northern part of Uganda omuli West Nile, Madi, Acholi, Lango, Karamoja bakola 9,000,000 ez'abantu. Then western region neddako omuli Bunyoro, Tororo, Rwenzori, Ankole, Kigezi bakola 11,000,000 ez'abantu. Eastern region omuli Ateso, Busoga, Sebeyi, Bugisu, Bukedya bakola 11,000,000 ez'abantu. Then Buganda region omuli Buganda, Kampala bakola 12,000,000. Kati gwe omuntu andaba waneene essaawa zino njagala okozesa simple logic ombuulire gwe wa Bobi Wine wasinga amaanyi. Kibanga mu kalulu akaggwa bagamba nti Bobi Wine yawangula Buganda n'awangula ne Eastern region ate nga ze zisinga amaanyi, which means ensonga ya protest vote mulina ogissaamu amaanyi okukuuma akalulu kammwe. Kuba tugamba Eastern erina 11,000,000, bu Central erina 12,000,000, ate nga ne mu Western Uganda naye amaanyi gye gali. Northern Uganda mulaba ekibadde ku hotel Gyeyasuzze mu Madi Okollo. Okategedde tambuza video bampita simple.